Endobeso. Ndabo mukanga tunzisira tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Esatu taata tugenda kuweza myaka ena mu gw'okumu. Tofunangako yadde n'olubuto. Mwami Kadima sifunangako wadde olubuto. Bannange nze mbonyeebonedde mu bufumbo Mwami Kadima. Omusajja olukomawo nanvuma nannangira. Okay. Balangidde ab'ewaffe atufunye owavu. Mpola. Kakati lwaki wali ofunyeyo ku bantu abakulu ne boogera naye? Mwami Kadima ngezezaako naye tawuliriza mukambwe ogezaako kwogera naye ng'ayomba yeecwacwana nga anvuma buli omu amugamba bibye buli omu amugamba kimu nti buli omukazi yamukoowa dda nze sirina mirembe ninga eyazza omusango yakuwasa mbaga. Mwami Kadima yampasa mbaga era yawaayo ebintu ewaffe yaweerayo ddala ebintu ewaffe. Kakati Nambiru mwali mugenzeeko mu bakugu oba mu basawo mwenna mulabe kiki ekiganye? Mukama wange sirina ddagala lye sinywedde bannange nywedde eddagala ntadde ssente mu malwaliro sirina ddagala lye sinywedde mu kizungu natuukayo mu Kiganda. Kati nga bagamba obuzibu buva ku ki? Tebalina bulwadde Mwami Kadima bagamba sirina buzibu bwonna naye omusajja anvuma ninga eyazza omusango kati nze nkole ntya ng'eddagala nywedde buli kimu biganye. Mwami Kadima ekisinga okunkwasa ennaku kino kya nnaku bwe twogerera ennaku kayita emabega omusajja oyo eyawukana ekisenge tetukyasula ffenna asula mu ddiiro. Kati bw'aba ayagala baanoona abafunira mu ddiiro anti agamba mbusizaala kati ndi wamugazo kimbundi kikazikazi ampita kikazikazi ezo mmere azimpa ayomba ezo kameza alekawo abuma nga n'ennaku ezimu andeka n'ensiba enjala. baawo bamuyitaani bamubwama Mwami Kadima abonyamba omukubira naye tokaaba tugenda kwogerako naye. Mwami Kadima nkusaba jamba omusajja anvuma nameseza obufumbo ate nga siraba gyendaga Mwami Kadima. Omusajja olukomawo n'ayomba omusajja olukomawo n'akuvuma n'akuyita ekikazikazi. Mubeerawo mwekka ewaka? Tubeerawo naye olumu akomawo leeti takyakomawo waka emmere w'enfumba talya akomawo kiro ssaawa 8 tayagala wadde okuntunulako. Uyo omwana yedde buli kimu nywedde eddagala Mwami Kadima mayiriganye. Okay, kale Nambiru kakkana katufune ku magezi g'abawuliriza. Kale ssebo tumukubireko oyagala okwogerako naye? Ndiyagadde okwogera naye ntya ayomba yogera naye Mwami Kadima nze sitajja kubuuliriza byange tajja kumpuliriza Mwami Kadima yogera naye. Tewali mutawaana katwogere naye tofaayo. Tali mukwano beerako owulirize tulabe. Hello? Taata. Je baliko. Bali sebo nayo jeba. Oli bize nkulira oli mu bireekaana. Ndi wano ku minute break. Olesimu yange tebagidde. Ansonyiwa kakati mbadde njagala kwogeramu naawe nsobola okwogera bampise Kadima. Togenda kwogerera bbanga ddene. Si bbanga ddene. Bali sebo. Kakati bampise Kadima muzeeyi. Sebo. Ne Namayanja ne Kabogoza tuli wano ku biiti. Alinga pompi wano wenyemerere wali safe. Kakati omukyala we yabadde atukubiddeko Namubiru. Ng'atugambye ng'ayagala twogereko naawe mukwano nsonga za kuzaala. Kakati ng'atugambye bambi obuzibu bwayitamu n'okumuvuma okumulangira biki. Ogambye gwe mwami yange. Ssebo bampita Kadima. Kakati mukama wange nga tubadde twagala kufunawo nteeseganya olekerawo okumuvuma n'okumulangira mukazi wa tubambe atukubidde essimu ng'akaaba n'okukaaba kati kwegamba okumulangira azitubuulidde n'agamba talina ddagala lyatanywedde baamukebera ng'ali fayini naye omwana akyabuze bubuzi.
omukyalo oyo namuwasa mwaka gwa 2019 Lesebo ne muwasa nga nina ekizibu kyange waawo nali mwagala alabika bulungi naye nga bw'omanyi otuuka ekiseera ng'oyagala ku mwana kati nze ndi musajja nvuga takisi oli essaawa eno ndi wano ku stage yaffe wano yamini purayinsiga yaza kaleero Lesebo tutambulira mu nsaawa yakye era wende nkya siriiwo naye okola n'otuuyana n'oddayo n'ogamba omuntu naye lwaki tetufunayo omwana alinga teyagala kuzaala nze syaŋŋamba ebyo byonna sibikkiriza nga mubuuza oba alina empeta takkiriza oba yanywa eddagala ali ku family plan nyaŋŋamba nedda naye myaka 3 kazitasesemangako yadde anti kati mukama yabigera taata nedda ssebo tebirimu mukama oyo omukazi sente zemumutaddemu ogenda okunywa eddagala naki kati senga afazaaliwa senga waayimirira waawandula naye talina yadde kasayini kaalaga okugjako okulya alya omukazi abeera ewaka n'akupeeka kirala kiri n'okigo naye nze n'omusaba ekintu kimu mwana agaanye kati nzeyagala nkoleki si yagaanye gwe tokkiririza mukama nti mukama yagala omwana mukama tumusabye mubuzi wawolo kyaki gyatagenzeemu eddagala Uganda lyonna alinywedde era nga mukama taddamu oyo omukazi bwe tuba nga tulina ssente tabeereka naye akupeeka ssente n'ozimuwa n'alya najjuza n'ettooyi omanyi nungi bakaimpukinga toire ebyo byomulangira byatayagala bw'aba tayagala azaale gwe talina mwana muzeeyi nze siina naye nga ngumiikiriza oyinza okubeera myaka 3 egy'obufuma nga talina mwana mukama yaleeta abaana omukazi azaala nange nzaala kubanga kati kansubire mukulu tobimugamba biri wakati wange naawe esebo nze gwolaba nfulumakirivu waliwo akaana ka myaka 21 kali lubuti kasawo ekawolo esebo kakati ngamba otya nti nokibira nisobola ndozoba ekizibu kyange ekitegeeza olinayo olubuto ebweru nina essuubi kati lwaki togumira ku olwo ate omukazi wange mwagala ate naye tosiriwala mwagala njamu mapaka lwanaazaala kumanyi kyenamu oba alya oba talya oba anywa buli kimu kyakola ki oze anti kati kwali ku mpewo buli kimu akiwulira kyoyogera kati ontaddeko ntaki ontadde ku mpewo linsogera mu muliro erabu anti nagambye ti tuli ku mpewo kadima namayanja ne ako kabogoza mugigenze gitya ku BFM bayilando tetujja kubanga tusukkawo twagala okubebaza okubanga mbadde koza